Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello? Jebaliko. Kale nawe jebale. Susan njogera nawe. Ani ono? Bampita Kadima ku beat. Okay. Jebale obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo. Ojja kunyongerako ku ddoboozi oli wansi. Mbadde ngamba. Obulamu bwe butyo kana akaseera ke tulimu kazibu. Era leero ndi mukambwe mwera bulijjo ngamba ono ba message taziraba nga neebuuza olinda ki okunkubira ku simu ka message nakaweereza dda. Nsaba kunsonyiwa sibadde munakadde. Era ndi mukambwe muko nansonyiwa sibwe ntera okukola. Naye nina obusungu ku mutima. N'obulumi ku mutima. Mwami Kadima olina abaana? Nina. Ababe batandise ddi okusoma? Abaana batandise bonna abasinga jjo. Bonna abasinga. Ensonga lwaki nakuweereza aka message ako? Nga nkusaba onyambe nina taata w'abaana bange tulina abaana babiri. Naye omusajja mwetayiriddeko. Omusajja mwegayiridde. Omusajja mukubidde amasimu. Omusajja munoonyeza. Omusajja musaba school fees w'abaana paka nakati abaana abange wadde ne kapeni ak'ebitaano tebannabakalamu. Naye abasajja b'ennaku zino baabaaki. Bo olumaliriza emikolo ne batambula ne bagenda mwe ne babaleka n'abaana ensi n'etandika okubanga ebagabana. Bo olumala ebyabwe biggwa. Mpola mpola. Kakati kambuuze mwali ngambye mulina abaana babiri. Tulina abaana babiri twayawukana. Mwayawukana ne mukita. Twakita naye tekitegeeza nti twakitera ddala abaana balina okusoma. Abaana tebaliyo mu byaffe ebyatwawula. Naye taamu yakatandika olina okusooka n'okukakana omuliro ne gubeera mutini. Mwami Kadima abaganda bagamba. Entamu ewulira ki? Muliro ogusooka. Kati oyagala bagende mu ttamu nga like ngeri makati. Naye lwakubeera eno ttamu si yakuyita. Mwami Kadima lwaki omuwolereza? Anti si kumuwolereza but kyenjogerako kye kituufu. Abateekawo amateeka ne bateekawo ttamu esooka ey'okubiri ey'okusatu baali basiru. Naye oli mukambwe nnyo omukwano. Nakugambiddewo ngenda kuba mukambwe mu kubanga nina obulumi. Abasajja batufuula ki? Ye bw'oyogera naye agamba atya? Yeebuzaabuza takubulya kintu kituufu yeekwasa kino yeekwasa kiri. Akuyita wano bw'akuyita wali n'oweevamu n'ogendayo n'olowooza nti munnange bw'ona agendayo n'owuliriza by'akugamba n'obikola agenda kutolera akasente okamuwe. Bw'omusajja buli w'ogendayo n'awoza sooka ompe ku leege n'afuuka leege. Naye agenda kuwa leege yange paka ddi okufuna school fees w'abaana abo. Akusaba leege. Buli w'ongendayo leege sooka ompe ku leege nange bwe ngenda okufuna amaanyi nfune school fees. Kati nsonyiwa. Bino bikaabya. Naye nga leege omumuwa. Kampanya agenda kola ki? Agenda kuupa kasente naye agenda ku leege wange agenda kumuzanyira mu paka ddi. Agenda kundya paka ddi. Mpola tusigaze kiwatandise nakyo maama. Kakati yani bawo. Ya mwami Bukenya. Ekirungi nti olabika bambi okyamwagala olabika oyogedde n'ekyamwami. Asigaza akatiibwa ke naye otunulira n'omusajja gwe wakatiibwa n'owulira nga n'amaanyi gakuggwamu. Kati leege mwakoma ddi? Anti kati olaba wali wabulayo nga weeks 2. Abaana baddeyo okusoma n'entandika okuba nga omanyiye oteekawo environment ennungi. Naye ne ku Saturday ng'abaana baripootinga Monday yagenze n'asaba leege ne ngamba kamuwe leege. Manye ku Monday n'atuuka nga akasente ye Bukenya. Ye Bukenya. Tovaako. Kale. Leege fusebe. The telephone number you have called is not available at the moment. The number you have dialed is incorrect. Please check the number and dial again. The number you have dialed is... Susan. Susan. Enamba zirabika ziriko obuzibu. Naye enamba zezo zankubira nga asaba leegi lwaki teziriiko? Kanjiddemu. Musange ali mu leegi. Ayinayo omuntu mulala yenna. Gwe tuyinza okubira. Nedda ng'omukazi omulala omu. Wangi? Kati ayina tasobola kwewumuzera kati ayina alabika ali mu kutabaaza amagulu ge naye.
Badi badde nsaba tumukubireko enkya mukwano. Bannange nkwegayiridde bwe kiba kyetagisa kuyimiriza programu kubira. Tesobola giyimiriza ate programu. Bambi mbegayiridde kati abaana bange tebasomye mbabaleeteraawo. Toyi. Lwaki oba nedda kati kyetugenda okukola Suzanye enkya katuddemu tumukubire. Bannange mbegayiridde temubaako omulala mpulira olinayo omulala gw'okola naye oyo waakaloboozi naye bw'aba asobola okunyamba nsobola omuwaleege abaana basobola. Nedda maama nkwegayiridde nyambe ekizibu. Nedda maama. N'ebisesa kigenze kitya ekintu buli ky'omuziki kisinga bakuwe leegi abaana basome. Ngoma z'okutamuka Katonda tya abakazi mulina emitima naye naffe tubakwasizza kannabwala sebo ayagala kale genda okwagala school fees ate nga mwayawukana. Nze nkoye omuntu agenda nga tatanya erinnya lyange. Kisookedde ddala abaana bali mu bibiina bya wansi. Ate ni sente sinnafuna bulungi ate kiraga nti sijja baweerera naye bakyalingirira batende bajja kusoma ate zisitaba esasoma naye mukama yansaasira nti tetenkanya obulamu n'embaawo. Naye omuntu atagumiikiriza ate atamanya munne mbeera gy'ayitamu naye atama. Simanyi ntegeera y'abakazi bamu bategeera batya. Kakati mwami Mukenya wakomadde osasula school fees w'abaana bano. Era obaidde n'okubuuza mukyalo oyo nti ye yakomadde okuwa. Osegeera sisinagaana kuweerera baana naye mugambe engeri abangi bali mugira bagira balindako nga wenoonya ssente. Embeera mbi. Bano abaana b'omulinamu ababiri bw'olina bokka mu nsi oba olinayo abalala? Ninayo abalala. Nabo tebasoma? Naye kati engeri bali gyali mu bibiina ebya waggulu naye nga bano engeri gye bali mu bya wansi bitalina nnyo nti nti taamu eyo n'etaamu yo yaako. Bali be bakulu kyewasoose bali then otwaleyo ne bano. Naye ekigambo bugumiikiriza kyabula abantu. Ate kino kyatugambye nti mwami Bukenya kino kyatugambye nti buli kaseera omutunuza ki jangu tulabe ate n'omusaba birala. Kyagala tuzze ku baana bo nazaala bo bokka. Tani nsonyiwa okubayingirira ssebo. Kakati ssebo omukyala kwali awulira wano mbadde nsaba Suzani Wangi ssebo omwami wuyo agambye talina ssente. Mwami Bukenya ogambye sirina bugumiikiriza. Obugumiikiriza Suzani bwakubula nga bwambula bukya gwe nga togumiikiriza okubanga onsaba leegi oli mukuuza mbu nakutama sirina bugumiikiriza sikote naye lwaki gwe wafusuka n'osengejjanga ebigambo by'oyogera obadde oyagala nze nzirukirewa obadde oyagala nze nzirukirewa okusaba school fees mbu sigumiikiriza ngongongongongong'o lwaki tewagumiikiriza okuzaala abo baana balala lwaki wasooka okuzaala abangi n'oweerera abangi n'olyoka ozaala abala kubanga olaba oli kasajja kanakubikira ogwayogedde obutasoma kiruku tewasoma n'okuzaala omusajja atasoma saakimanya. Sinaga sigenda weerera baana lwaki abangi be balina okugumiikiriza lwaki abo tebagumiikiriza okubeera okubanga bali wansi kibajjako eddembe kubanga balina okubeera ku ssomero ngenda kulaala bamubabite bagenda kunyamba bate babireke ngenda kugenda ngende ewalala paka abaana bagi balagenda kusoma ate sigenda bigumiikirizaku kino nkikusuubiza wamma tebasoma yensonga lwaki obwongo bwa butono nnyo n'abaana bagi kulevo gye baliko mukwano lwakiri nkulabeko ensonga tuzimalirize wuli okivevenga muzimalirize mutya oyagala kuddamu era kukola bintu byo kiramu ekintamirirako kinsaba ereegi siriwo togenda kunda era abaana bajja kusoma togenda kunda batonvevengererako kyona kiringanga oba akaliga katanaba nakwetu oddamu nakuntamirira kate njagala ndala tebagenda oweerera abaana lege okugenda netwegate kwe kugenda okuva mu school fees ebbanga lyewegase nange nga tozifuna tunayaseezwera abalala era lwoba tosobola kumalako bbanga nga okyayogera nange bumuwulidde naye naawe oli mukambwe nnyo olimba obadde oyagala muwewete buweewesi naawe abaana bo tebasoma nibaki bakugobako oyo radio batulina amagezi gakulira abantu kuweereza abantu naye ate mukwano bubanga otandise kuvuma nga gye twabadde ka bulungi ogenda tusube tewali buzibu bana mungu bamugube kyova abana binakugambye olaba olina mu bwetavu bwa mukazi jangu kuwere gompe fees ate mumanyira nnyo bane bwe mumanya nti ndi muwulu ku radio luno si buli muntu nti agenda kuntabuka golooza lwaki towasanga mundeke nonya school fees abaana bange temuddamu kuntagalirako namwe naye gwe tutagaliddeko mukwano abantu abamu tubatusooke nga bakolako interview temulina amagezi mwena babbiiti temulina amagezi mwera kale nnyabo toyanze nnyo toyanze ebintu byokutuvumanga wano nfunye ne stress kamala obukulamu omuziki kiba kalungi bwe bamanya nti kabogoza si mufumbo musajja muwulu kobo
kabakwase maanyi mukama kati banange bino byampuna mama ati kadima osabanga Katonda abakazi webati akuwangamu enkayana z'ettaka kagereko mubateesa tulabe bateeseza batya Nalongo Katongole obulamu bwange wafuuka kale webale nnyo Nalongo Katongole Masajja webale ddala enteesa yo tebadde embi ati n'omundi n'ogumu tusimbe abogoza naawe kkiriza bakuweererege oweerera abaana ate kaakati tugamba eki olumala mukyala Shabika Kyante Musando Sende kwafanga nsaba nkyenda Masajja tajja kukkiriza muganda akadima gyebaleko ne akabogoza nnyabo Susan nonya school fees z'abaana bonna ffe tuweerera abaana baffe zunziza eri leegizo omumbejja Nakimbugwe Maria Nyanama onyizeemuko Nakimbugwe Maria simanyi oba anko kabogoza ono agati ulira message eno bayegenda kubeegamba kimukama Katonda atusaasire bannange kuba gyeva kwedikoota kadima oyo lege gwatambuza ajja nafunayo embuto endala oyo lege gwatambuza anoonye emirimu mulege oyo anoonye emirimu akolera biri abaana ffe tuweeredde abaana bwamuweerege ng'ani amugamba bannaye n'obusungu kati abukuwadde gwozaala abaana obusungu abusa ku ggwe obazaala basaba oyo gonyize bunyizi kuba ekiriwo wakati wo ne kabogoza kuba kati obusungu bwabujja Haji Kadima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukwano mwe bali kutuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid ngambeera Kabowa naye maama ebyomukyalo oyo nabyo bisesa naye kale ekyamazima kyetaaga omusajja bamukansolingemu Nala bwabanga akakasa abaana babe abasobola obbaweerera mukazi watubambi wuuyo yeewaayo n'okwewaayo asobola okufuna kafiizi kaakati omusajja ayagala omukyala atagende akanoonye walala alimba omusajja bamubuuliremu kafuna bamubuulira sigadde ne Haji Kasule Kabowa Hajati Namponya abatumidde nnyo kale naffe tumutumidde tumwagala okufaako Hajati Namponya akutumidde annange naye nze temusomangako ku message zange Bakoza sibete banayo bichanga wefumba leero genda bakuweleke abana bafune fees muve ukabogoza wange oyo mutala tujja kuddamu tukubire bawe ncha esimbwe zinabaako of course tujja kuddamu bawajja kumuyamba mpola mpola nisajja genda nga atusaba leeke bwati naye abasala mwefuula abalayisi waba manyi nti wakera n'onzaalamu abaana lwaki ate okubabwa school fees omalako nga manti sooka okole kino n'oteekawo akakwakkuliza naawe n'okkiriza mwefudde nnyo abalayisi nammwe mulimba tobolaba akumanyiira kati akyakuzanyisa nnyo nga ttena ono amalinde ekawuko onage nti nkukabogoza kkiriza bakuweerege naawe kale namukajjobi ali Abu Dhabi asesense kuzijula okumwabya ennuuni nange simwe mwagala ebyekisiru abakazi ate kiranga omukazi atakyawa buli yogendayo maama nakugamba leege nawe noleta leege leege ojja kuleeta akalina buleege ojja kumpulirira badde asabaza ababiri ate nsabeza abana ezano by the way abantu balina ebizibu bannange buli oyitaloga bane kyovola bumwe abantu bafa stress olukadde maye bali kuweereza ono M6 kyate kalenda nga sinze no kibirizi bamulanga kati ensonga tuzitegere naye maama omukazi atenga yawewuse nnyo bwatyo naye abakazi temukyawa abakazi tebakyawa kati asazeewo naawe akugambe nti alina gwe gwakola naye wakaloboozi naye bamuweerege yes njagala okutegeeza omuyimbi yenna gwali eyo ayagala okulikodinga oluyimba lwo mu studio jangu tulikodi